Honorable Minister Justin Namere azadde omwana omuyimbi Biswanka gwe yasuulira omukazi. Omwana abadde afuuse ekitagasa, abadde afuuse ekivume. Honorable Namere amuzadde agambye nti ebbanga lyonna ly'onaabeera omulamu ojja kuba ojjanjabirwa ku ssente zange, era amutadde ku insurance. Okuli abaana be kwe kuli omwana wa mukyala Biswanka abadde awunuuna ku intaneti kuno nga bamwevuma bwe beewemula. Honorable agambye takkiririza mu kyakutulugunya bakazi, takkiriza mu ky'abaana bato kugenda mu bufumbo na kuzaala nga tebanneetuuka, takkiriza n'abaana ba buwala kubuukabuuka n'abalenzi mu biseera nga bakyalina okukozesa ebiseera ebyo okusoma. Agambye omukyalo ono ngenda kumukwatako muskiringe bwe kuba kumuzzaayo kusoma musomese, naye nina okulaba ng'alina omulimu. Akutte $2 n'azimukwasa mu mpeke. N'agamba Calvin Kayanja, genda omukyalo ono munoonyeze ennyumba, njagala kuwulira ng'alina waali atebenkedde, ebirala biddirire. Honorable abikoledde mu ofiisi ye wali olunaku nga bamukwasa ofiisi wali ku ministry ya local government. Libadde essanyu jjereere. Honorable webale butandisappointinga, webale kwagala bantu. Abakyala b'e Masaka City basingo maaza bakuyinanga kirabo era balina kukwatanga giraasi. Uganda yonna ekwetaaga. Nsaba video eno yebe ekyasinza okutambula kubanga kino sikirabanga kwa. Video eno yeyina okusinga like mu video ezaali zibaddewo mu nsi. Honorable atadde omwana wa Biswanka abadde afuuse ekivume, abadde awemulwa wano, abadde yafuuka ekitagasa, maama amwesamba, taata amwesamba, n'agamba no. Ku mbeera y'omwana ono gye mmulabamu, mutadde ku medical insurance okuli abaana bange. Ne bw'aba ayagala kujjanjabibwa Agakaani, ne bw'aba ayagala kujjanjabibwa Nakasero, gwe genda bugenzi era alagidde PA we omwana ne bamuteeka ku medical insurance ya parliament. Sikirabangako. Honorable Namere ogummenye omanja bulamu. N'obuvunaanyizibwa bwompadde obw'okugenda ku poliisi okulaba ng'essajja lino likangavvulwa. Ngenda kubukolako, siri kutiririra, siri kunyooma, siri kutyoboola. Honorable Minister kyonkoledde n'owasinga maazi obulamu n'omuzuukiza, Katonda akwongera omukisa. Abaagala okugenda ebweru, kwata peni n'olupapula. Ewange Calvin Kayanja oteekamu akasenteko nga visa ekuli mu ngalo. Saudi Arabia mu weeks 2 oba otuuse. Abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala abaagala okukola ku bisale by'ennyonyi nga bakirina, bakeyageva mu malwaliro n'abo abasobola okukola bwakirina mu malwaliro n'emizikiti n'amasomero ga gavumenti. Omusala gutandika ku $1,300,000 paka ku $1,1.5. Bakuliisa bakusuza bakujjanjaba. Nsaba onnoonyeeko naawe ayagala okukola mu fast food restaurant nga waiter oba waitress omusale $1,700,000 Saudi Arabia kudu. Noonyako ku noti 7-6-7-6-21-51 oba noti 7-4-6-52-18 Calvin ogenda kuba omufuna butereevu.